Wadugamba hit pan hit, Sheeba inzo kuweza hit 10. Sheeba Kalungi aine nyimba 10 27. Cindy Sanyu aine nyimba 5 Wiki badde yantale badde ya non-stop. Twalabyeko bintu bingi babaddewo ng'emwalabe Sheeba versus Cindy. Abakoze conference ne beetuulamu ebigambo bingi ne byogerwa. Sheeba ne bamukwata keesi. Nawe mumanyi ne tubeera mu wiiki yemu yennyini Cindy n'abanga avaayo n'ayogera byayogedde n'aleeta bannamawulire okubanga bali kusaidia ne sineta bannamawulire okubanga bali kusaidia bannamawulire abamu abo mwalabyeko nga beeswaza. Yes, nga sinaleta story egiweereza twalabyeko KDD ne Grace nga balwana yabadde stand bena beera ng'otulo obiwuliriza. Era ku nsonga ezo Mr. Semakola yavuddeyo, bantu bangi bavudde ne bakomentinga kuba ekifo kyebawaddemu yabadde papa sport era byonna bibiri awo. Netulabako Spice Diana nga yeeyingiza oba nga ayingidde mu lutalo lwa Cindy ne Sheeba. Tetumanyi oba ani yamuwadde magezi ne byonna mu vidiyo eno ojja kuba bitono. Netulabako Bajjo ng'agana gamuyisizaamu eggaali, ndowooza bwe bamuyisizaamu eggaali ate nagenda ng'awungira ku Alien Skin. At the end of the day netulaba Alien Skin ate ng'agamba aba parents sima baita step parents we Seguya Sudiru ngabagamba mwagala twala champion gudo muje mu kime waka ebyo byabadde watine tulabakeera nga Katsi yefulide Alien Skin naina abako ne byayogera life bweto bwebera obo inawo oli abantu bajja nga sinatandika ngenda soka na nsonga za KDD ne Grace. KDD ne Grace badde balina gye bali babadde balina gye basoose nga tebanajjawo ku papa sport abeerumangana simanya ndowooza kuba twawulirako emabega wali nti oyo omwana wa KDD era ndowooza nakyogerako wano neŋŋamba nga kizze neŋŋamba naye kino ekiboozi nga nfenagayo mulaba nti yes bagamba okufaanagana si Luganda naye twagenze twatunulamu ebyo ebiseera nga tulaba omwana afaanana ani KDD kino ki forehead okitegeera afaananamu KDD mu forehead. Omwana asobola okufaanagana omuntu si Luganda naye KDD yennyini bamubuuza n'agamba omwana we nemusimanya ye n'ayogera byayogerawo. So either yali anoonya mawulire oba yetanoonya mawulire kuba kati olwo baatuse ku papa sport bigambo byogeddwa abayingidde ku papa sport balumangana nti nze nzaale mu ggwe simanyi sobola kuzaala mu ggwe mumanya ateeka Grace ku mwana we yabagamba byonna mubikole munvume mundabise naye temwogera ku mwana wange. KDD ng'avaamu ekigambo ng'agamba omwana w'omukazi niye omwana ffena nga tunagenda mu maaso twalaba omwana oyo nga bulavu ebaddewo. Grace yali mu relationship nga y'amaanyi nnyo n'omusajja Prince Omar, era Prince Omar le bamujja mu ggwanga ne bamutwala oyo mukazi yennyini Grace naye abakazi mwana ate mulabi mubeerengamu mugizingako lowooza abakyala abamu ebiseera ebisinga omuntu gw'olabisa baawo taata w'omwana wadde famire yagaana omwana nete kimuggyako kubanga wa musaayi guli. Era KDD ng'akwata akinga yagambye tazaala kimenke. It's too sad KDD ogenda kuzaala obanga oli muzadde kibayogedde kibi nnyo ku mwana w'omuntu. Era tutumaa bye tugenda zaala Katonda yagaba ezzadde era abantu abasinga bali so grateful okubanga balina abaana. Kati gwe okuva ino ogamba omwana wa Grace kimenke tujja kusuuwinga tujja kusuuwinga ebintu ebyo si birungi nnyo era Grace kyamunyiizizza nnyo
n'asituka we yabadde aliira ekimere n'asooka afuna byalondaawo n'abikasuka ng'alaba tebikwata n'alondalonda buli kimu kyabadde asobola okuba n'akasuka amazzi ne gayiika n'alaba nga ekimaa n'awoba ebikonde Kididi n'asala ebikonde ng'ow'omukyala ayina bwe yadde akola bali nga ebyasa bina bipaala bamuwubira ebikonde bamukubye obucupa bw'amazzi bagezaako kugamba bamaze essaawa nga 4 nga bakwata Grace alemererwana nga bamutwala ne bamuwooyawooya n'awulira nga omwana wange tayinza beera kimenke nadda okitegeera n'agamba mumanyira mutya omwana wange tayinza beera kimenke nadda n'agamba mumanyira mutya omwana wange tayinza beera emirundi ng'etaano ekifo kya papa sport wande bakyone ekifo ky'omusajja oba omukulu Mr. Semakula kyone ekijjula ensasage abamawulire ne bajja naye kyewunyisa nti babadde bukimu byonna babadde babirikodinga era Mr. Semakula nga sina byayogedde alina byayogeddeko ye yakirabye bulala. Yes, ensasage yabadde y'amaanyi okwewoma kuli wano bantu basika gwesikaani kite tamanyira muze sinza ate Kididi z'ebigambo nze gwe tomanyira sinza zaala kimenke kugamba it was a lot of sad words nga bicrossinga side ne side kyabadde kibi nnyo era Kididi yavuddeyo naddamu tumulabe ku channel ez'enjawulo nga wa interview okitegeera nga amayita ayinaako obuzibu gwesikaani kyaliwe simanyi obimanyi ebyamawulire era bwe yamaliriza n'ateerawo n'akayimba kitegeera mutolwana something bwate bwe yakayise ali Masaka azina ali bamuyita azina ejjinja aba akyazina ejjinja ne bamuyita azina mwana Kididi n'aba nga yalabise bwatyo. Yes, oluvannyuma lwavuddeko bantu bangi bavuddeyo boogera Mr. Semakula yavuddeyo on behalf of Papa's Sport n'aba nga yeetonda n'agamba Papa's Sport mu nsonyiwe abajja ne balyayo emmere nti abaana bakoze sitanti n'agamba n'abawoninga nti gubeere nga gumulidde okusembayo tayagala muntu yena kuddamu zanyira mu bizinesi ya muntu bizinesi y'omuntu kwafuna ekyokulya bizinesi y'omuntu kwafuna ssente eziba nga zisolabirira famire ye solabirira famire ye era nga neyeetondera mwenna abalyayo emmere bannange mubeere nga muddira museeka kuba abantu abasinga n'agamba nti abali emmere kugundi yenna ekyewunyisa 90% si bayimbi segeza 10% bayimbi bebabeerayo kwanala bali ensikini ate babeera waluna mu biro so Mr. Semakula kutomukisa neetondera mwenna abalyayo emmere ku Papa's Sport n'abagamba mu musonyi ekyo kijja kukola ki kubeerawo. Yes, nga tuvuddeko I will take this opportunity bagambe nti yes tuba powered by BBH Tours and Travel gwali e Uganda ayagala kujja mu Dubai BBH Tours and Travel ibanga ekikumalira nekolera entry visas inaku 6 naku 3 paka kunaku 9 ate gwe munange nobanga okwesa company yesigika mu Dubai okubanga ekujja e Uganda nebanga ekuleta bagita BBH Tours and Travel ye company yokayo kajonzo okwesiga sawa zino mu Dubai ebiringe kolera kuntambula zone oba oli mu Dubai muno yagala kola A to A oba yagala kola kyabayita visa change visa nkalubumu ne BBH Tours and Travel egezaako ekuyiye wano ne wali kubanga ate yawukanako ku company ndala ezikola ebitakola ki ebitagenda ku mugendo. Yes, gatuvuddeko I'll take this opportunity I will congratulate ZACK Maya. Yes, he's been a friend of mine. We've ever talked. Yeah, governor okusaidia mabakuba politics. He is my good friend. He's a good guy, I would say. Nja congratulating kumbaga kubanga wasazewo nobanga ochala ewa mchala wa Maya. Bro, big up. Nobale kubanga mwatongoza omukwano gwammwe kiraga nti kati people bantu basobola okwesanga anywhere. It can be Dubai. Abantu bagamba nga abantu be Dubai tebawasa, abantu be Dubai tebakola ki kati nti ZACK Maya yakoze likodi nti ya propose nze leero nakiwamwe nakola bachelor party ku Sunday oba naku 2 after then nali nyenyonyi leero naku 2 nabanga agendeyo nacha kyegamba in yakikoledde mu naku 12 na propose ngalo ne bamukiriza nagenda ku bachelor party navaayo nabanga ali Uganda South no leero akoze embaga. It's a blessing to abantu be Dubai. Mwali mugamba nti abavubuka Dubai tetuwasa, abavubuka Dubai tuliba yayi. No bro. Mwala bako avieta nga kola embaga, it was a blessing. Mulabyeko ZACK Maya
Vebzigi avayo nabanga akola embaga era ndalabe bantu bangi bamusupporting nze. Thank you so much. Thank you so much. Zack Maya, I say congratulations from the bottom of my heart, bro. Kongs njaira nkwagaliza bisima mwana mbufumbo bamwe tekibanga ko kyangokera ku machovu tunagamba nti nsazeewo kwa bakazi bano batuyisa mbingi mwana ate nga naffe tubayisa mbingi at the end of the day. So bofuna omuntu yenna ali willing ngolaba mubadde naye banga kati nga relationship ya Zack Maya ne mukyala we Maya, it's a blessing. Walabise bulungi nnyo kumbaga smiles. It was a massive thing. Mebale kubanga manyi midde omukolo Maya smile nungi nnyo wabadde nyimidde muki. Yes, tukulabe kata ku side eri endala, side y'emikolo nongo olabe kakazi kali kabulungi akazi kanye yo sinza kwogera binenga. Just I'm happy for you guys. Yes, nga tuvudde kawo tujja kwewalula tugende ku nsonga ya Bajjo okubanga attacking alien skin time in the game. Yes, kituufu saa zina alien skin tali mawulire naye Bajjo yagala mukomere kwegamba we don't know what's happening. Naye Bajjo obadde mu music industry for a while. Wefule busy, get busy bro. Funa byokola, tegekayo ekivulu kikusale. Oyina sente banja yokuba ennyumba nga wagamba osiza simanya bawako basula ku nyumba zo baane nabe wasasuliraawo ne basulira obwerere ku nyumba zo n'oboogera kwegamba si obo ebyo bintu ebisinga byokulu bikola na mutima. Naye Bajjo mubeere busy, Abitex ali busy, abali kola byakola naye funa byokola muve ku musajja kusegeera entalo zo lwana tukyazaagala. Nomulala gwenjo isawo MC Cuts nze I'll be open. MC Cuts, you inspired me to try this out. Actually, why inspiring? I loved you for a long time. Era to me you always be the king of the mic. Ayo butalo buli petty. Ngo seriously comment okwa like don't comment okwe walokubanga osikangana omugwa osikasika omugwa n'abantu. Okitegeera okubanga wagiza alien skin lwakuba yagambye aba city parents okujja ku Fangon bajje bagala mwana bajje ne at the end of the day oba bafune engejje boogeramu naye okugenda wali si kyamaanyi. Yes, I think sigambu champion good tasoma abadde asoma all along. Baminisita bonna bafuddeyo bakisike omanyi bagala agulina kuba sabusazi I will say this kigenda balumamu naye good stars na trending okusinga alien skin, which is okay. Yona Fangon Forest byonna bibeeramu ddala mu industry ne twalabako ne wanemega nga Bajjo bakwatakinga omwana aganaga yakulabisa nnyo. Sirabangako Bajjo nga akabira ensonga naye koolwa akabira ensonga omwana aganaga yakunyeenya ekibutobuto bisabu byonna nalinyeenya nobanga okabira yogera bingi biki pazi nekyo yatenje okwogerako ekitone nnyo mu abakyala betuleete Dubai. Musajja akukutte akulese Dubai akujja Uganda n'otuuka wano n'ofuuka ezzike okyankalanyiza kino bakulese omusajja akulese ebisale bisinga bakuleeta akujja vacation naye bwaba asobodde okupambalira n'ofuna omulimu sigala okole obadde Uganda ng'otula butuuzi nga tomanyi bya nnyonyi tomanyi byaki omusajja akulese omanyi nja ku advisinga Bannayuganda abali eyo. This is bw'ova Uganda mwine engeri mutwabanga abantu alinnya ennyonyi biki naye bw'ojja muli ayita omukyala bw'omujja Uganda n'omuleeta mu Dubai n'amanya that real life eyo entuufu gye tuyitamu akyuka kitegeera akyuka natandika olaba atazze ate yali amanyi ensula mu apartment ate asanze bed space. Bajja wano nga baagala KFC olina amala wiki mwezi mulamba nga yagala KFC olina saving akasente olina omubeezaawo olina okuzzaamu visa tebabitunuulira tebaagalira abakazi abasinga tebaagalira ddala bibasumbuwa ayagala ekintu nga kiri wano ne wano. Omuvubuka akulese akujja Uganda obadde okera ku kyalo kutuula oli mukazi mukulu okuze akulese Dubai omubeereremu mwezimbe nga bw'ababa balowooza abasajja akutuusiza wano agenda kukola akuleka mu bed space okitegeera ate otandise kudda ku
bavuka wa bed space otandise okweyagala nabo ovuddawo otandise obutamuwuliriza ovuddawo omukazi yali afumba emmere Uganda ozondo kyagala fumba bagambye said nawe osobola zikola omusajja akujizaamu visa ogiganye simanyi agala kudda Uganda era ng'omuntu gwe baaloga straight on the point omusajja bantu batono nnyo abaweewaayo n'agamba nti nze kati kankwate mukazi wange muteeremu ssente oba kankwate girlfriend eno Dubai nsi egezesa mwana ojabeerewo omusajja ng'olabya ddala asima talina byagambayo olowooza oli wakabi eno ensi alina obuzibu obwa etoosinga tewali muntu ali stable tosobola kuba stable boy today have a job enkya sirina Dubai wete bweri leero olira wano enkya oli ku nsiko okitegeera Mozedi yabagamba ti omusajja wetwogerera aliira ku ki ku nsiko. You can be having a job today and tomorrow you don't have a job. Okitegeera era okufuna omukazi oyo okitegeera n'agamba kati banga aluzinza omulimu kanneebereremu baka mubeereremu it's hard batono nnyo era nze nja kuwadvisinga buli mwana ali wano ku kyeyo bw'oba toli mulingo oyagala nnyumirwamu bunyumirwa abakazi ab'e Uganda mubeesomye omulo kuba gw'olesa Uganda tali safe gw'olesa wano ng'omujja Uganda akusangawo tali safe gw'otaze mu bed space tali safe. Nze mbadde nteesa nga Sheikh omu bwe yagamba bw'oba yagala mukazi wa ku kyeyo bw'oba yagala mukazi nga okyakola ekyeyo funa omukazi w'oku kyeyo kisegeera tinaamu abaana beeka baana b'ekyaddondo abeera mu bed space nga mwagala ku mukazi omu mulinga bataano mwana nammwe ate muleme tutulabisa mwana obulwadde mu buwa ekitiibwa muli bantu bataano muli ku mukazi omu bawa asiba akola bw'avaawo ng'oweesogga bw'avaawo nga weesogga nammwe abakyala mutwe ku bitiibwa mwana nkutadde mu bed space owaye bed space ani egaye embera ye Dubai okitegeera embera ye Dubai seera lwaki nva wati notandika kukwata bintu byange ate n'obiwa abayaayi nentuka ekiseera nga sikyalinamu katiibwa otambula oyita mu bantu nga buli bakeneka mbubeera galaavu kumbe bw'ovaawo abadongo bayingira mu nnyumbayo lw'olidda nga bagobye oba lw'olidda ng'olina kyeweerabidde oba lw'olidda ng'omutwe gukulumye ng'omukazi wasiiba mwe abalina abakazi abasiiba ewaka mwana nze mbasaasidde mwesabireko naye nga yes tuba sponsored by BBH Tours and Travel mwabetaaga freelance visa abetaaga visit visa abetaaga visa change abetaaga kyebayita document clearances ezirimu ekirimu kyebayita abscond removal fine reduction byonna byagala pass out oli yaki Dubai kyokya byagala kuddako kaato olabe ku famireyo oddemu otandika obulamu obulala olunde ku bumyu olime olunde ku nkoko sente oziwezezza kwatayo akasente katono bere ng'ofuna pass out ogule ticket odde Uganda ate nga bakuteddeyo kabani ka myezi nga 6 okome mu Dubai okole ebirala kasita obanga weesetinze ekiba kiba kinyo okubeera ng'oli muno ate nga family yo teri finyo naye nga BBH Tours and Travel ebeesobola okukwanguyiza ku bulamu nga sinagenda ku Cindy Sheeba ne Spice njagala mpisewo akantu kano eri abantu bange we twali tukola program ya kulabisa right now nina abantu bangi abalabisa ba agent be babba era nga saa zino oba abantu be babba abafiiribwa abakozesa oli akozesa ID yo n'afira ze mbyogerako kyewuunyisa nti kati abaana nga 10 benna meetingako personally 10 bali mu makooti saawa zino lyava balina issue ya ssente baba banja sebiseera ebisinga abamu nankeyini we navangayo nendabisa abantu natulako ku mmeeza n'abantu abamu abampa ku advice ne baŋŋamba nti kiba beta yes apo bampa advice ne baŋŋamba nsooke meeting eside zonna nga sinabakola ki oba nfune omuntu yenna yali willing okuba nga avaayo apininge oba ayogere mu kamera awo obujulizi ku muntu eyakola ki eyamufeera meetings abantu bangi most of the people tebali willing oyingira mu kamera kuba at the end of the day it's my face that comes in okubanga so nembako bena meeting ne banga masooke nkole ekinyimirizeemu so bantu bangi abali obendi mu kwogera nabo abalina issue zo
tujja kuba tubakwatako, tujja kuba tuyimirizaamu katono. Bina basazeewo okuyingira mu kamera tujja kuba tukola ki? Tuba meetinga naye tubeeko ne kyetukola ki? Kyetukola. Yes, nja bagamba nti njabaako ne kye mbagamba ekiro nti Abannayuganda mwena abagala oyingira mu Dubai mujenga mwesibye bbiri. Dubai si nsi nnyangu, Dubai nsi y'abakozi, Dubai nsi y'abapambanyi. Beera ng'ojja weesibyeza ojenga oyingidde ng'osazeewo ali namwe abayingire temupowa tubeere nga tukola ebirungi biri mu maaso. Yes, nyabaga nekira abagagga ba America, abagagga ba abakyala mostly ba Juliet zawedde, abakyala abalina ku ssente bazali Lita kwa Kagwa, Gulixi, abakyala basinga mbalaba ku social media balina ssente. Big up Donzera, bakazi balina ssente mu Dubai, mu Europe eyo. Nebe muyambye nnyo mukoze kya kabine ekiriwo nti kati sawa zina abakyala babe mulaba oba abakyala bafunye mu kusente beetanidde nnyo kye bayita njakiyita plastic surgery. Kati bakola emibiri. Omukyala abadde ku myaka 4 n'asala embirizi, n'asala weight, n'asala waist, n'asala ekinyama kwegamba. Balina badokita kati ba meeting naye bya ssente. Buli mukyala alina gw'owulira nti kati ashepinze nga tebakyetaaga gym. Aba ataddemu ate bakozesa badokita ab'enjawulo. Omuntu yabisooka yali Zali the boss lady. Yagera n'akola surgery, embirizi n'azijjamu bazalingeeza. Saidi Zeni alaba akawato ke kanumba. Abakazi basalawo, omukazi asalawo n'agamba kati mulaba kanzijjemu embirizi obulamu bwange bubeere bwaki? Bwa bunkeeke nenga weebuli. Naye nga mwena abakyala abaempowerinze abantu Judith Hard gyali Uganda naye nga kati njogera ku bakazi abalina ssente. Juliet zawedde. Big up njagamba naye nina okulwana nnyo finding out who's the bingwa ani asingira ddala ssente. Kunoonyeza n'abantu bangi boogera, I have to check. Madam Donzera, mukazi omupya yafunye amagya mangi. Gulix ali oba ali Sweden. Big up Gulix, bali kubanga nawe ina amagya mu kuteeka abantu. Njogera abantu bemanya bakuteeka kubana Uganda. Njagamba omukulu oba omukyala omuwagizi wa Seno oba muyita Anita something. Yali mukazi wa Wono Boxer yajjako Uganda akuba ku kikonde mwerabiddemu. Musajja wa Nuupu, musajja wa Alien Skin. Omukyalo naye avuddeyo n'abaako ne bakwatako Uganda. Mwebale kubanga muba abakazi balungi nnyo, bakazi bayamba. Nze sijjayingira mu bivuza musizimanyi. Naye nga mwebale kubanga muyina omukono ogwo Juliet zawedde. Mwebale kubanga olina ogwo omukono omuwanvu gwo stretching nga nobanga osobola okukwata ku muntu ali Uganda, ku muntu alina waali. Yes, njagamba nti era omulala gwe bayita Lita Kagwa webale omukono omuwanvu gw'oteeka Uganda eyo nobaba okukwata. Ku social media kwennyini abaana bafunidde abantu abazungu. Donzera de Don. Webale kubanga nawe wanvuyiza omukono obanga oyambye ku Bannayuganda, oli mukazi ayagaliza, oli mukazi sawa zino yakoze figa malembe. Era njatunulirako ne Zali the boss lady. Simanyi nnyo bw'oyambye naye oba olina bw'oyambye olina amasomero. Big up nebao, big up mwena mbere nga mushitamuza bulungi nnyo. Manyi kati nnaku zino abakazi abo abato beetaaga abavubuka abazaamu ku musaayi. Yes, kati kavudde kwanjula katandise. Cindy versus Sheeba Kalunje. Sawa kyagenza okulaganga battle okusinza ku last meet up battle ya hitinze ne ba hard abawagizi ne bajja okubye bayita ebyama. Sheeba na admitting ebintu ebimu. Sheeba video nagamba nti spice kati spice yalwengezaamu sobola basazi no mwalira yayecheza nnyo. Naye nga tuvudawo nga njagera ku Sheeba yagambye nti spice Cindy alina olimba lyamuwandiikira. Olimba ffenna twalulabye. Toyinza wandikira muno limba ngolo. Naye byonna byali byadda ebiseera byo. Ate ebiseera bwe yakuwandika olimba ate yali akuba hiti. Nga gwe tonatandika. Twagenza okebera mu archives z'ennyimba. 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 Twagenza okebera mu archives z'ennyimba.
nga Sheeba Kalungi alina ennyimba 127 songs nga tunayongerako zino yes olwaleero Sheeba Kalungi nga tunayogera ku zikyali ku hard disk mwemanyi bya hard disk Sheeba Kalungi alina ennyimba 127 Sindi Sanyu alina ennyimba 56 mu kaliya ye kireka wava wagizi bwotugamba hit pan hit Sheeba ayinza okubayiza hit ye 10 Sindi newaba ne hit 56 zonna ate ng'ogyeko ne collabo kisegeza muno mulimu ezinyimba z'aba Blue 3 enyimba z'abaani twalabyeko bannamawulire abaataakinga Sheeba ku nnyama sometimes olina ebintu bw'oba oli munnamawulire obanga oli advocate olina okubaako ne wookoma okitegeera olina omumanya nti saawa zino sisukka wano oba nsukka wano okitegeera so abantu abamu mubeere nga mwebeerera mubeere nga mwetereeza Josephat Sebo oli musajja aludde mu mawulire weyita na president wa mawulire penza vaya tino takinga Sheeba n'omugamba ekigambo ng'ekyo Sheeba yazze ne baaga sale businga bate babatu fena twalabako batu ya Bebe Cool ne Bobby Wine bewe mula Bobby Wine ne bigo byogere ebinene ne byofeninga Bebe Cool namuyita biki nebya batu oba lesensawo ng'eriko byeriko ate ngene nyambala gye yabadde yambadde mu Safi World Boy neba nange Sheeba kituufu ye Sheeba tayagala kumanya yabadde yambadde nga bw'ayagala era abuddeyo n'agamba nti bannamawulire abasinga tebamwagala lwa nsonga ndowooza oba tabawa interview kuba Sheeba y'omuntu omu ku Uganda awo ku bayimbi abasinga okuba ne interview entono olina kubanga oli kyaliwe nnyo at the end of the day nga bwe yayogera nti ye nga Sheeba ya driving show kuba at the end of the day fena njagala mukkiriza oba mukigaanyi mweno bato ya Sindi ne Sheeba cheeke nnene Sheeba yagirina bweba Sheeba bamuwadde obukadde 3 Sheeba bamuwadde ebya obukadde 5 so kirina okuba nga kiraga nti kino okubanga kiraga nti omunene yaani okitegeera omunene yaani era naye twaba twasobodde okubanga tumutegeera okusinziira ku mbeera nga bwekola ki bweri twategedde omunene era Sheeba yadrivinga kuba Sheeba yalina hits 10 years back alina hit kyemanyi mwezo 10 years Sindi abadde Sheeba abadde driving industry ng'omukyala abadde artist of the year nasinga n'abasajja emirundi okutali gumu okitegeera so kati gwe sazo nga tonamujajinga byakola amaze ebbanga ng'akunama si kipya era abawagizi ba Sindi ba Sheeba bakimanyi okitegeera musicale okuyimba talent Sindi asinga hard work Sheeba asinga ekyo bantu bangi bakyogedde sijja kibaddiramu bintu byabaddeyo banenga bannamawulire sometimes nga taking a stand yogera ebintu by'omanyi nti nedda tebigenda kuofendinga muntu yenna okitegeera tebigenda kuofendinga muntu yenna era tujja basaba okuba nga mwegendereza tuyambagane twewe ebitiibwa bintu akole ki ayambe munne yes nga tuvudde awo nja bagamba nti Sindi ne Sheeba batonga bwe yabadde oba nga bwetambula ate waliwo wazzeewo kye bayita abanupu bakiyita batya abanupu balina bakiyita waliwo ekizze ekibikka waliwo omuntu kenjagamba ayingidde mu lutalo olutamukwatako akoze ekintu ekitali necessary at this time oba omuntu agoyingewa yes ntakuddeyo ku mbato bwe yatandikira oba bweyinotani ekintu kyandibadde bwe kiti to me Sheeba Sindi si fair battle no
to my perspective teyandibadde debate eri fair. Kyandibadde kaleko singa mu ntandikwa Spice Dana wasituka mangu n'obuuka oba wategeera mangu n'obuuka n'ovaayo n'ogamba bannange n'obuukira Sheeba nga yakategeka ne tukola battle ya Spice ne Sheeba wandibaddewo ku kintu ekisaamusaamu before era management yandibadde okutereeza negamba kati Sheeba sawa zino isaba tumwataki omukisa gw'otaakozesa saaziro abantu badde baali ku Sheeba bonna amawulire agasinga agadde ku Sheeba naye Spice agenze n'akola statement okitegeera agenze n'akola statement mu kaseera akakyamu mu budde obukyamu n'abanga mu njogera ennyangu ayokyezza ku makya ga leero avuddeyo n'agamba I told you time will tell